Chiche simu ya kulema. Oliko Eddie Kenzo yafuze engineer. Engineer wa chati. Ya engineer atya. Yalekedeko mukyala oba. Namulabye abalaba. Nera bamukoze mukyale. Kenzo ali ku bintu bye naye. Mbalaji tubalira babalaki. Okoleka. Ala yatadeko ekigulu ky'aba engineer. Lwakwa Kenzo mubulira mazima atanyiganya naye ku mbalaji yatubaliramu. Eyo kole 5 n'oli akenya n'otereka byemmeka. Zenaka audio kenyaga lokuzanyira omwana yakoze challenge ya Kenzo ya engineer. Nange nengwe daluwe n'abadde. Ndibanga buli jasoma. Uterera ate naawe. Asoma tuzanyire audio Kenzo yabadde agatta biki. Yabadde yadda kuba buddole na kuba volongoto ku mpapula walinga tulaga bindo wagira. Challenge yarambudde nyabajisaba nebagambereza akantu kano. Kuba buddole. Katu wesebo. Kakaba omwana na Kenzo nanga oli abalirya wandika abala bibalo. Bibalo ki? Weda ali serious. N'okusinga akantu n'okusinga bayingira yali serious yasinze bokeyo nedda bambi tugamba bo twaki tumwagala kubanga kati omusajja wagezaako okubala ebintu bye byawandika tabitegeera ali mulasi kwa kinga volongoto make us fear just ulikide mukazi wo Bana njagala tutandike Kenzo tumutumiddeko mukwano gwange amigo amigo abera Everett USA ngali wamu ne Nakayima ne Uncle Richard emeza yabwe bagiwereza dda emeza bagiguze dda abasama Sakoze oyina ekintu kyokola oyina emikwano ate gitapingamu ate emikwano gyo gitapingamu ate nawe tambulira awo totapi obutaba kusamwa samwa omanyi kiba kirungi siba kirungi nnyo okubanga okola ekintu makuba amalamu tewali akuba samwa naye gambye abantu bangi mu Uganda babeera awo ne batabeera kusamwa naye nga amigo njalo okutumirako nti webale nnyo munne kulaba Emboozi Mukati ate njalo okugamba nawe Nakayima nti bannange mwebale kwekwata kwa mga nti ab'Emboozi Mukati bano katuba ab'Emboozi Mukati katuba wagire ne Uncle Richard banne mwebale nnyo ate ne bategeeza Uncle Richard yeeyita Nabbanja mwebale kwagala Nabbanja sente azirina nnyo sente azirina nnyo ate balina nnyo sente nga kyeyita Nabbanja naye nga bannange mwebale kutwagala Sakozi webale kuba na mikwana tobansanga nno oba bandabamu omusajja mukulu asobola okutuusa ensonga ne baŋŋamba waliwo neyandopedde namba emu baŋŋambye abanankali bana Abawarabu bayisaayisaamu amaaso bano abali eno abaana b'e Dubai abo ne baŋŋamba namba emu agamba tebalina ssente Bagana bagenda kujja ku Emboozi Mukati adize kugamba ojja kwewozaako so gwe ne bagamba naye banajja Emboozi Mukati bone wanaba basasudde 5 ojja balaba nti bangi amigo tebatuwa nkoko enkoko luliwe twalya batuwa obukoko butono ale tugenda okuva ne bagamba mbu babadde n'enkoko yabadde njoke mwagenze obudde butya enkoko balina byakunywa tebatuwa byakunywa kakati naye uliriza kambalangire mpozi nze sijjukira bulungi kubaza njikawe nagende wa amigo nalya nenywa anze salya ne sente enkalu ne bampa banne tebakuwa twaziraba mwagala gamba nti batukolako bulungi twaziraba tetwalya nkoko wale yagala namba eyo limuko amigo kutumiddeko nyene Uncle Richard bambi omutima ogwo omukyalo liyani omulala bamuyita mukyala Nsubuga Louisiana yaguze ticket VIP 3 mukyala Nsubuga Louisiana yaguze t-shirt Mukyala Nsubuga yagala t-shirt wewe uno mukyala yagula t-shirt 2 ngenda kumbalunga naye kala owe mutukula naye mutumiddeko nnyo kala zonna tina colors white and black white and black tujamuwa white yeah tugula quality nungi osolo jambala tekola ki teyononeka tenanuka tekola omukyala wafe we Germany yali ani Susan ye Susan oyajjako wano
Susan eyajja wano atukyalira banne Susan ewe Munich nkutumiddeko nnyo era munnange webale kubanga otugoberera ate era njala okugamba nti mwami Mutaawe kansubire nti watuuse bulungi mwami Mutaawe yazzeeyo kukakala ya mirimu ate gyeri then waanaamaliriza ate agenda kukomawo n'emmeeza bagenda kugula family egenda kugula emmeeza mwami Mutaawe jjajja izo naye nkutumiddeko mukyala Mutaawe naye gyali jjajja izo naye gyali mukyala Mutaawe naye gyali akutumira ku mukyala Mutaawe nno muntu waffe nnyo muntu waffe nnyo ate akwagala nnyo omulimi w'entangawuzi yagamba Omulimi w'entangawuzi tabasobola kujjako ku era kyeyavudde agamba nti etiketi Sempijja kyeyavudde ankubira essimu nange anambemu ssente ngenda ziteekako okwo ezigula tiketi nga ewe Butambala ezigula tiketi 10 n'agamba ezo zo tiketi ngenda zikuteerawo ku ssimu wabula wanna olaba otereeza abasajja nga baalimu engalo abamu tuwabeerako mu Eagles toyinza kwamyaye kubanga baali bagita mpawo atalikaaba kasito kirinnya omanyi wano galinga amagye omanyi bw'oyingira amagye empisa zonna embi oleka eri era empisa zonna embi era w'empisa embi tugenda tubasunsulamu olaba Bruno Betty yafunye gwa pepeya naye Bruno Betty bw'alina gwa pepeya naye naye Bruno Betty bw'aba yafunye gwa pepeya naye katusubye ekitaaba engooli oli gwe yalina naye kubanga munnange ye agenda kuba kati nga anoonyeza bali nga bannambemu bo batwala ate wakati munnange ye nga Bruno Betty bw'abanga yatondebwa anoonye nga ye afuna gwakuvumbula ye avumbula baddayasi ne babakubira obusimu kuba baddayasi bakola interview baba balina babuuza kiri kityawo ya Bruno yamufunye mu biseera kibino abegako kubanga ayinza okuba abalaze Kavumba ategese Kavumba yalina Kavumba simanyi Ogiz ayinza okuba omwana naye za targetings bazina gwabwezo baba nga nabo ab'emunyonyo basala amalodi bamutwala buno bambi afunye ekizibu naye omuntu sinamulabako yali atya mboko wakabinyo obuzibu yamutwala ku New Vision bannanga ate ono yeeta bizibu bya bwerere kati ajjeewo oli ate nazizaawo ono naye Bruno wandibadde weegendereza ebintu bamuyitaani amanya singa yeefunira Nambwayi bonna basinganya ebizibu kusuna Beni oli omukazi yatugamba Bruno Betty talina kyayina kati gwe Nambwayi asobola okugenda wa Bruno Betty yandibadde bwalagala Nambwayi ebizibu byabwe babisindire omanyi bukiwe wayagamba nti eggaali ekozeeko bangumu naye omwana oyo naye ndaba ekozeeko eno ndabanga ekyali einako kafira ate ozimanyi ekikozeeko omukulu oyo Julaibe kakati Julaibe nasembayo kuteekayo yateekayo ka post akagamba nti omanyi waliwo akabadde kayitingana kabadde ka challenge nti toli wa kitalo nga gwe olowooza n'ateekako naga yes siri wa kitalo nga bwe ndowooza naye sida Bruno Betty ate temunja Samira nyina ensonga zange ako kaali kanzise ki ekyamugobayo n'ebintu bye Bruno bamimuddiza takyabanja wadde naye baabireeta ne bamimuddiza Julaibe yamuddiza actually Julaibe si yabireeta bakojja bomwana bomuwala be babireeta kasita yaleeta ensonga n'aziteekamu owa Soroti simanyi atudde akola interviews simanyi nze sisola bisaba bintu ne bagamba ntajja kuzikisa the deal was ya Bruno omuwala bw'amala ng'alina gwagala okulumya nti nsobola okureplacinga n'omuntu atalina kyali Bruno Betty yagwa mu laavu
atandika okutegeka emikolo omuwala amugamba tutegeka mikolo nze sikwagala ko ye already namaze doyita abantu katumale nawuli ambo yasookera ku sheeyo soko lindeko yajja ku show bw'amala omugabo nedda ssebo n'amugamba nti no nze sigenda n'amugamba nedda naye maze dda okuyita abantu engeri gye nayisa abantu kaŋŋende twanjule bwe tumala tukite kati bwe bamala okwanjula katale Bruno Betty alemezaamu omuwala amugamba nakugambye naye towuliriza katakakubagana naye n'omuwala bannaye tugeziwaleko ani ayanjula n'amaliriza okwanjula mbu ne bakita omwala oyo amanye daasa alinamu oludda manyi lwaki tolina lw'oŋŋamba nti tuli mu stand nze nempita abantu nze naliko mu meeting za Bruno zaalinga erirongujja Kosovo owulira gye zaali ng'era enteekateeka n'omukazi akola ki okitegeera era abeeyama ne bakola ki ne beeyama bw'oŋŋamba otya mbu twateesa okitegeera nti bwe twateesa ife bujja bubenga bubadi nze nenteekamu ssente ekintu yali akirimu omukazi tukkirize kintu kimu Faruku mukazi wa Bruno ekyamazima Bruno bwe yali nga katumwa ne bamuyita ku Sheraton ne Bruno n'ayita omuwala ajjeko ku Sheraton n'amuwa ku mmere y'emikolo kati omuwala n'alowooza nti kiraasi ekoze eki erinnya olaba ono andise emmere y'oku Sheraton kitegeeza ndi ku kiraasi enki entuufu kati ebiseera ebyo nga Bruno afunayo ssente z'emikolo zino nga katumwa okitegeera ng'omukazi bw'asaba ekyabiri Bruno aba nakyo omukazi bw'asaba ekyasatu Bruno aba nakyo omukazi n'amanya nti kiraasi ekoze eki kati bamala okwanjula emikolo gigenda mu maaso giggwa omukazi asabayo $2,000,000 agenda okukola omusala azinoonyeza omwezi mulamba kati awo nkugambira nti omukazi agenda abuuka luvannyuma n'agamba nti ono Bruno Betty olaba wama kankubulira amazima ekituufu kiri nti mu prosesi omukyalo ono mu prosesi y'okwanjula yaddira ekisiwe ndowooza mu prosesi y'okwanjula Bruno mukwana yakwana omukyalo naye omukyalo nakkiriza naye mu prosesi y'okutegeka okwanjula X akomawo yeetonda ate ndowooza X yali w'amaanyi mu financially okusinga ku Bruno ate ng'omukyala yali ayagala kulumya ani kati atajjukira omukyalo ono yali ng'ali mu transportation mu transit bwaddako eno kakati olwokuba nti yali mu kawuba kati agenda okukipimapimamu awo era ngenda kubuulira embaga eno mu kwanjula byali bituufu naye kakati ekizibu we kyajjira nti agenda okumaliriza akavugira ku gundi nze manyi gye yasula nze manyi gye yali asuze okujja ku pate emunyonyo anti yes tebali akwakanyiza ogeza n'ompaka nyanja byogera naye kyekugamba kiki naye Kawuba akavugira ku Grand Corner kakati Kawuba ku Grand Corner yes ate kasitolo ko nswana okusula n'enkutwala yali golden trip yali avuga ku golden kamusulawoko kakati ate kubana bagundi Grand Corner yabeera smart ne kulokubiri namulabye naye kirina kirasi akantu kekona kali clean we kati yatuula wano we teyandiyingidde trip teyandigenze ku gwomanyi kyekyakamukozesa ono ali biki naye avuga ono muyimbi ate ye era bye bimu ono ye muyimbi ono Tendo Darren's muyimbi naye omanyi dindako naye wauba ani yavudde mu wauba yagenze muyimbi akakali Bruno bw'abanga Katonda bw'ati Bruno Katonda bw'abanga bwe yamutegekera nga ye yamutegekera kufuna abo bawuba tetulina kyakukola bw'ava ku wauba n'agenda ku waki ku muyimbi ate naye nga mwebyo byalimu so Bruno ke Katonda Bruno Betty ebibyo birala Katonda yakutegekera bw'ati tolina kyakola omanyi mbadde ngamba oli muganda wange nti omukazi ono bwe bategeka emikolo yali mulaavu okitegeera ewa Bruno kati mu mikolo mino wakati afunamu ebintu ebi
afuna eno okubukedde nga ina amugamba naye oli mulungi okitegeera afuna x akomawo yeetonda okitegeera emikolo tebagisazeemu kyokka Bruno atadde omukazi mu butaala abasajja batandise okukola ki omulaba kati okusalawo kw'omukazi ne kufuuka kuzibu ng'alina asaba Bruno million 2 Bruno azikubira kivulu kyokka alina gwakubira bano banne bannamba emu njaga million 5 zinone wano tebasooka kuyita sho kati naye okusalawo kwe nekola ki nekujja n'agamba tukoze tutya kyembo n'agamba okutomera kuli wano obadde oteesa tebanyo gye nteesa naye abantu mekiri munange akyogedde nange nentandika okifumitiza lwakuba obudde tetubulina nga bukeddeyo bw'ogijja eno ku bannamuyimbwa eno ba Flavia n'ogireeta bwoti ng'obadde olina obudde n'ojja n'ogijja eri wa Flavia n'ogyeta bannambwayo wuliriza olaba tuwajayagala okuba nali neebuuza omusango gwa Namboyo guno nga tugwogerako nnyo lwaki bukedde tegwogerako n'akakiraba kati kampani polisi okimanyi kampani polisi tekuba mukozi waayo ng'akyakolerayo tebagukuba bamubulire mbuki ogwazuula egulimu ogwazuula ate kiri ate zuula akoleeyo kitegeeza mmwe kati nemukola ekibi mukibiikiriza yabadde azze ku show omuyimbi yabadde azze muyimbi bamuyita Tendo Darrens aganga agabanene si ye promota yalonze awo omuntu n'ayagala amwefubitikeko Mwami Museveni yakwata ekyuma n'akizimba entunga ekigenda okusunsula emmwanyi yazimba ekyuma ekiri entungamu ekigenda okusunsula emmwanyi yakigulawo mu mwezi gw'okutaano omwaka guno naggulawo ekyuma ekigenda okusunsula emmwanyi era efactory eyo gye bazimba yateekamu ebbiliyoni za Uganda 7.5 nga na bino byonna ebya palamenti tebinakola ki tebinnabaawo Mwami Museveni n'akola ki n'akikola ki era ekyuma ekyo kikulirwa omwami bamwita Fred Tugume kiri Kazwala kyekigenda obanga kisunsula emmwanyi z'Abannayuganda era okuddira bagambe nti n'ekitongole bakijjewo emmwanyi za Uganda zigende mu kitongole ekya agriculture baagala agriculture eno etuuke ekiseera egambe tikakati kampani gye twawadde obuvunaanyizibwa okusunsula emmwanyi na buli omu waalina ogitwala esangibwa ntungamu eya mwami pulezidenti gye yaggulawo era lwakuba nti kale tolina budde naye bano abalabi wandibadde obateerako amaloboozi ge baali boogera mu Lunyankore nga balaga nti emmwanyi zonna eza Uganda zigenda kuba zirimibwa mu factory eyo $, coming out of coffee rather than what we have as the 900. Factory egi President Museveni akagitongozaho mu kwezi kwa gatanu mwaka ogu kandi hona yajonjera mu biliyoni 5 kugimaliriza turiyo tugezaho gukora n'amani kuranga factory egi mwareberiyo neho omubire wo misho tutekateka omwezi ningo mwaka kutaka wire tushemeye kuba turiyo producing ninga products zimwari baha shemeye kuba ziyo nizo market ba farmers tiyo ntubije aho ubwire bwona kuranga twatandika kuba mobilizinga no kutwara omwana gwanyu kandi nyoka umujo kabagambira nyoka janti omwana bunaza ntungamo ogwanje tugurrenganyi hanga nyoni nyenda kuburutumwa reba byoma numubireba nyenda nubija kumanukuzaha turera nejaha ne pakira eri kutwara achayi Nelson Tugume mukuru wa factory egi nagira ngo umwaka wo gugwaza kwa factory egi neja kuba yatandikire kushohoza ibintu byone biri ku rugo omwani tutera umuranga gw'amani kugira ngo ba farmers mugeze ho umwana gwanyu ugurebereje tugire omwana w'umutindo ugura umurungi ugwahise Uganda kitinisa cy'amana kuba twine Bakati nambe mukaso katuvunulire olumanyi yasobulanga amatoke bagambe bati bagambye bwe bati ndi factory eyo Mzee Museveni yagiggulawo omwaka guno mu mwezi gw'okutaano ye mwana era yagenamu
obuwumbi 75. Era egenda kuggulwawo omwaka guno. Era bakubiriza buli mulimi wa mmwanyi akwate mmwanyi azibawe. Bo nti abantu wewali wagazi bulungi. Tulera zijja tulera zisobola ogenda ne zitikka ne zikyuka ne zitwala ebintu ku kisaawe. Naye ago gayita ku TV West. Amawulire ago natuseeyo. Amawulire gali ku West TV. Kakati factory eri eyo bagizimba. Naye bammemba ba parliament waliyo bawuliddeko nga bagamba nti banne waliyo factory ezimbibwa entuŋŋamu egenda okusunsula emmwanyi nga gye zitwalibwa. Era bazimba batya factory entuŋŋamu nga wano e Buganda wano tewali wadde akuuma ebigisu. So akati bw'otunuulira embeera eyo, Mwami Museveni ekintu kyataddemu ebbiliyoni meka? 75. Osuubira agenda kigayaalirira ekyo akireke, era agenda kumala ogikola agambe nti kati peneti kusindisa eyo gwe obuvunaanyizibwa ku ki. Naye ababaka factory eyo babadde bagizimba nga terina mubaka akubayo ttooki. Tebakimanyi. Anti awe neebuliza ti Sakozi ow'omu Emboozi Mukati ku Gospel Live wasuubira okubanga ayina abantu abasobola okumanya nti waliwo factory ezimbibwa entuŋŋamu egenda okubanga factory eyo bw'esunsula emmwanyi yekkirizibwa okutwala. Ojja laba nga bino bitwadde tugamba nti ani agenda okugula, ojja kulaba nga factory eyo yokka yeegula, nga yeegula ssente zeeyagala, ng'era kuba yeyina obuvunaanyizibwa obusunsula emmwanyi zaki z'Abannayuganda. G'emmwanyi agali ku mmwanyi gali mu Mwami Museveni. Mwami Museveni ageza okulaba nga amata tegamumala. Mwami Museveni ageza okulaba nga ente tezimala. Ageza okulaba nga ssente zafuna mu musolo mu Bannayuganda nazo tezimala n'agala n'emmwanyi. Kati tulime tuzisaawa. Eyo bizinesi ye. Tetujja zisaawa naye njagala abantu bagende banoonyereze ku factory eyo. Era nsaba mwami oba gavumenti erina enteekateeka okulimezaayo. Factory eyo wali owulidde nga bajoogerako oba ogiwuliridde wano Emboozi Mukati na ku gundi. Ate eyise ku TV West. Eyise ku TV West. Era gye bakubuulira tugume ng'ayogera nti teri mmwanyi egenda kukkirizibwa. Babyogera dda. Okuggyako wano. Mwami Pulezidenti n'akwata obuwumbi bwe. Nze mpuliranga ssente nnyingi. N'akwata obuwumbi bwe 75 n'ateekayo. Naye ng'obuwumbi 75 tusobola ofuna mwaka eddwaliro oba ekyuma ky'emitima. Tetusobola ofunamu ekyuma ky'omutima. Naye yatwala efactory bammemba ba parliament ne wolaba Baniita Amongi balangira nti gazaakola b'Abaganda abo obutaweza nnamba. Tolowooza nti bakikola ng'eno mugongo. Tebakolera ggwanga. Eno mugongo bayinayo nnyini factory. Ng'ekintu kino kirina okuyita factory eri gye baateekamu emiliyoni 75. Ebbiliyoni 75 nga wakyabulayo n'obuwumbi obulala era 25 esobole okuggwa. Kitegeeza nti ebintu bino bye tulimu ebw'emmwanyi Mwami Museveni ajja kukola ki? Ajja kitwala kubanga ekintu kiki. Kubanga ekintu kiki. Bw'aba nga yazimbye ne factory ewedde. Iyo ebifaananyi era singa obadde osobola wandibira z'abantu ye yagyezimbira n'agiteekamu ssente z'emiliyoni 7 mu meka? Biliyoni. Naye tetuwirangako nti ya gavumenti. Tetuwirangako nga ssente ziyita mu palamenti nti ssente tuziyisa tugenda zimba factory. Waziwulirako? Wawulirako abaga palamenti nga bakyogerako? Wawulirako nga bagamba nti tukatugende tulambule factory eyo gye bagenza okuzimba? Wano tubadde bulijjo tubalaba. So embeera eyo ey'emmwanyi mumanye nti waliyo eri kye bazimbye ekigenda okugaaya emmwanyi zaffe ku bbeeyi bo gye baagala. Oba vunudde bubi. Oba vunudde bubi. Sivunudde bubi. Tabanga vunudde bubi danga. Sivunudde bubi. Simanyi. Tobanga waayingi. Asobola kuwaayira. Naye kikulu kasaba tukolera abantu bajja kiwulira oba n'abafuddeyo ne bakiwulira. Faluku bajja kukitegeera. Omanyi mbadde nzija nga mpuliriza leediyo eyo. Mpuliriza leediyo ez'enjawulo nga bonna bali ku mmwanyi. Ne bakugamba nti bakutunuuliza mu bintu ebizze nga bidda mu agriculture ne bigwa. Ne batutwala direct ku bikajjo.
ebikajjo bino abaana bye balima abeerugazi ne bagamba nti loli ebikajjo byali bya bbeeyi naye kati omuntu alima ebikajjo na emmotoka namba ya 7,000 emmotoka namba gyolaba edise tata ya 7,000 ate nga biriko etteeka olira omuguzi ali mu kitundu kyo gw'oyinduguza naye ebintu ebyo luli byali bya senenge emmotoka y'emitwalo 140 okitegeera ne babikyusa ne babiwa omuntu atya kati emmotoka ya 7,000 onteeka kye ngamba ne bakuleeta ne bagamba bwe tuddera mu agriculture be bakwata ne bakwata mulinga omujjukira nga luli mulinga omuntu aba ne kilo ya mulinga asotani kukuteekawo buloka z'ennyumba atandika ozimba okitegeera bagenda okumaliriza nga saa zino kilo ya mulinga bwe bamaliriza gisa era agriculture okubaganya mu birowoozo nedda ku 10 meka naye nga kilo ya mulinga jjukira biri bikoola okitegeera okugifuna obufunyi kitegeeza olina okunoga ku miti nga 6 kufuna kilo etya ne bakujjayo eyo ne bakutwala bagambye bakokowa koko abantu naye ne bamukola ki ne bamugamba era mu agriculture we wamu we bateeka muli eno vanilla nti ono vanilla lwaki mwesibako nnyo falooku nti yenna mulimako nti nze we namulimira nga kilo ya 27,000 okitegeera ngenda okutuuka mu kumutundula nga kilo efuuse ya 2,000 tutuuka tumukungulira nga 10 meka nga tewakyali agula vanilla okitegeera naye nga bagamba era agriculture yakwata omuntu omu neekola ki neemuwa nga yakola ebbeeyi nga yekola ebbeeyi ompulira kati ekyo ekintu era agriculture yeemu ejagala kubaka eddimwa ly'emmwanyi era likwasa omuntu atya nga ye Museveni alese peneti amutwala eri ntungamu naye nga emmwanyi batwala entungamu eva Buganda kati tugenda givuga tugibuuse Masaka tugibuuse Embalala tugitwala entungamu waawe wali ekyuma akodyo kyakalyawo bagigattako vali kati ate eveeri edde wano naye nga wano tulina amakolero ag'ekisirusiru agali wano ageetoolodde Kampala okitegeera naye emmwanyi olw'okuba gye balabamu value ate baagala munnayuganda nemekudda mugifulamu ne bagitwalawo ekyokubiri saagala muganda wange ŋŋambe nti bajuniya babalekedde omusango nti muli juniya kuba Faruku n'omwana omuto amanyi nti gundi ya Uganda yali mmwanyi na Cotton bamusuula okitegeera buli muntu yena gyova ne gye bulaga oba oli siniya oba oli juniya tukimanyi bumanyi ebyagenda wamu okitegeera byonna bakimanyi nti Buganda yali eyimiridde ku mmwanyi n'okusoma zaali mmwanyi agamba balese ba juniya bateeseeko tubawe chance basiniya ne bavaamu era tebabaddewo nze endowooza yange egamba bweti basiniya bayinza okuba nawedde bagampoga abadde Roma abakati kibaali bamusindika Roma byagoni byaba Roma sijja kigendako nnyo naye nze mmanyi ekintu kimu Faruku nti buli muntu ali mu parliament omwo bwe tuba twakusindikayo twakusindika mu bintu bino wammanga ebintu ebinyigiriza Munnayuganda biremereko ebintu Munnayuganda byolaba nga yonvuga bimuza kibaliga biremereko naye kyenyamiza nti ate mu parliament mutuwulira akulembera parliament ng'agamba nti okkiriza Abaganda okufuna ennamba naye nga naye watudde ali mu Buganda era mwafunidde n'emirembe okwetaaya n'otunuulira abasajja Abaganda mpaka katono awo kubuka edda katono ne batugamba nti baabano abawagidde ekitongole ekyo kiveewo bano boola balina bye beddira balina bye beddira era Omuganda atambula ng'Omuganda atambula kuliko Bakabulindi David Kabanda Amos Rugolobi Gloria Nakazibwe ne Segumire Kibedi onteka kyangamba Segumire Kibedi bano bw'obagamba ntambula ng'Omuganda batambula nga tebeewese namu owulira naye nabo ku kibadde mu nsi nga nange Dankani alya ne wansi ku muntu asookerako nkimanyi nti gavumenti eno yasuula emmwanyi nesuula vanilla nesuula mulinga nesuula mpamba okitegeera bannabbanja bonna babeera ku sayidi eyo naye bo kye baliko nife kye tulaba nga ffe abali mu Emboozi Mukati bo tebakiraba
Falo kuti nsaje tugendamu President Museveni ne banne bali ku kisanje kye bagamba mwana Uganda bonabona. Kati ke kadde mwana Uganda onyigirizibwa ku kisenge otegeye nti Uganda eri bamu nkyuka. Bwe tumaliza enkyuka etali ababaka kuba tebatuyambye. Tebalina lugendo. Si weni alem siwa nupu. Siwa FDC siwa DP. Tebakoze eki. Bonna bonna ogenda bawulira ekintu eki. Bagenda kujja ku nkomerero nga tunatera noonya akalulu. Mu kyo kikyengo ya Falo. Inti President Museveni talina kalungi kayagaliza bana Uganda kuba muna ssente. Emwanyi bagenda gisaako omusolo otuuka ekiseera nga n'agirima tusobola girima. Kubanga ngenza okulaba ekitongole kino njagadde okwebuuza nti lwaki ba stakeholders be bakayana okusinga naye ng'ate ba executive abali kakiiko kano tetunawulira nnyo maloboozi gaabwe. Wakigenderedde? Nenjagala mbanoonyeeko be baani. Ngenza otuuka wano nga Executive Director w'ekitongole yange bamuyita Dr. Emmanuel Lyomuleme niyimbingira eyakikulira executive ye managing director. Kakati executive personal assistant ye Kazinduki Fiyobe. Procurement manager ye Peace Haba. YCDA kino ekitongole. Risk officer ye Jackie Ainitwe. Communication officer ye Alfred Rwamirengo. Procurement officer ye Stephanie Natuhamya. Internal audit officer ye Sam Tayebwa. Kati wulira obujozi obuli erinnya ly'Omuganda nalisanze ku dereva bamuyita John Matovu driver. Wakiwulira? Nedda nkubuulira mazima. Sagala ate weesike. Kakati bano kirabika beetumiikiriza kubanga yali yasengeka bulungi nga waakola mu bintu ebirala nga wolaba yunula oba n'ebirala nga waabikola bwe yali yasengeka. Kakati bano kiraka beetumiikiriza ne bayagala okaggawaza bannansi kyate abatuma. Era ke kafandali kano. Era ndowooza kyova owulya nga bo tebayogera bakizudde nti baligirite baakola ekyabukala n'omukulu kyagamba. Mukama waabwe kye yabatuma. Nabadde neebuuza ne ŋŋamba naye lwaki abantu bano ba stakeholders mu kintu kino balimi bamwanyi baki basuubuzi baki be bayogera bokka. Abakulira ekibiina kyo baliwo batunnyonnyole. Ne ŋŋamba bo be baani? Bebo be nkugambye. Kakati bwe batunuulidde ebintu ebiseera ebisinga obungi twogera ku mwanyi, twogera ku kirime ekijja bannayuganda mu nvuba ey'obwavu. Kakati omuntu eyerwanako okuva mu bwavu Buganda badde kulubiriza bulungi abantu okulima emmwanyi eyo credit era egiina ne tuteekawo ne slogan egamba nti emmwanyi terimba. Ng'eye badde njogera eŋŋombo ng'efuuse eŋŋombo etambulira ku mulamwa gwaki gw'emmwanyi era abantu bangi babadde bagaggawadde naye kati emmwanyi ne badde ereesemu ekizibu kimu. Olaba abantu abali mu byalo eyo abateekayo bukafuna ng'owayendaga muntu ow'emmwanyi tagiteekayo. Era banka ezibadde ziwola amabanja gali agakaleekereeke ng'ate ejjukira bannannyini banka tubamanyi n'abaziteekayo ssente ez'okuwola. Ow'emmwanyi ye abadde takyagendera mu kategori. Ate ow'emmwanyi ye anuuka sizoni egenda otutuuka nga maze okunoga ne ssente akyayina. Aba takyaddamu kwewolawola ebyo byakijega. Era newaaba yeewola aba takyasingayo kintu kye agamba musuubuzi mpaayo ekimuli okiraba olaba we yabaze tugenda kunoga tujja kwebala nga ogula. So kano kafuna abatagenda. Kakati kafuna abatagenda. Kakati Museveni okunyigiriza kino kyonna kyaleeta gwe baakafuna abo abeetoolodde olaba baggwanga ki. Abo era gwe noonya buli agamba nti nyina endagamuntu zammwe mujja kumpa mpola ssente obanoonye. Abalimi badde tebeewola. Abadde tebakyewola. Abijimusa nga babijja. Era lipooti yajja naga nti bano baga kati kiregeza abeewola omulundi gumu mu kulima. Wakungula sizoni esooka. Abemmanyi bali bwe bati. Kati kuba ffe tuziina ewaka nti
oli bw'oba gwe oyagala bigimusa abasuubuzi babeerawo ab'emmwanyi ajja n'agamba nze ngenda kuwa ebigimusa n'abalimamu mpaka emmwanyi bw'enaakola ki ffe tujja kweba ku mmwanyi oli yajja garanti n'omusibako nti Faluuku gw'ogule emmwanyi z'obaddankani ye n'abawa buli ki kati bwe mutuuka ng'emmwanyi emulisizza eyengedde najja yeetaaga genda kwewola nerenda era bw'ajja emmwanyi muziteeka mu luggya lwammwe ye n'amanya nti muvuddemu endebe bimeka 2 n'akugamba okuva nakuwa ku ndebe 2 nako endebe zange 8 zimpe zobompa kati ye n'atwalako 8 ate naziri n'azikugulako kino kitambula kati ebiseera ebisinga obungi mu Buganda wano sakozi ebintu bingi ebizibu byavuwaza bannayuganda ng'olumu gavumenti ereeta ebintu ebigenderere okumalawo ng'ebitooke Masaka ewabadde video nagenda neŋŋendayo ng'ensuku ezaalinga eyo tezikyaliyo munnaaye kakati ojja kwesanga nti ebiseera ebisinga obungi gavumenti teyambye muntu wa wansi kusituka wabula ne waagezaako okwesitula yeeyongera mukkatira kuba mwami Museveni yayogera n'agamba ye yennyini mu kamwa ke ng'ayatula nti nze kennyini nze yeegalya peneti okujja temuddamu kubuuliza ku peneti kakati ate peneti tugenze okumulaba yagamba nti amwegayiridde okujja ng'ate yalina ekkolero eno mwagulikalikya gy'atwala emmwanyi ayagala gifunako control kugigerekera katale na kugigamba nti kakati atekeyo peneti mwagulikalikya mwe mwamulemesa amutekeyo wempaka kakati amutekeyo akontrolinge emmwanyi nga takyagamba mbunno kakati wemba siguziza mwami David agula kiro yakase omutwalo gumu 14 kakati kanjaguza dankani okitegeera kakati competition yawe eveewo nga wanu wadi nga bagamba nti emmwanyi ya 15 kase ng'era zeegula oba ku market egula sente mmeka katale kensi yonna naye wano nga zeekola ki zeegula mwami Museveni kyayagala okukola ku mmwanyi ekiwulira kyayagala okukola ku mmwanyi ayagala gicontrolling alabire ddanga kubanga mwami Museveni kyasinga okusoma tayagalira ddala kufuga bantu naddala bano ab'omu Central Eastern bitundu ebirala ng'abantu abo bagagga ayagala bafuga nga beerya nkuta kati bano abantu bali mu kulima yazirima ekikola kirungi ekyokulima nagamba ekintu kimu era njagala okiyiga okuva na leero njagala okiyiga okuva na leero bano abasajja tebayingira mu kintu kibatatesitinzeeko mwami mawe yayinza okubuulira waliyo eyo ebusunju omusajja ayina olusozi naye wamagye mujaasi olusozi nga mwanyi zokka wana abamu ku bantu betulina abalimi b'emmwanyi mwe muli omusajja eyali gundi wa vision Abushenga ayina miles and miles ez'emmwanyi era kyovola bali ku side nye y'emmwanyi kubanga ye yalabye engeri gyekolamu ali ku side y'abantu kubanga ye yazirimanga ki ng'omuntu kati bano bennyini aba gavumenti basooka ne batesitinga ku kintu abantu kye batenda ne balaba ssente ezivaamu ne bamanya kye bagenda okubeera abantu kati ne bayagala okkikontrolinga bino bye tulaba oluguudo lugenda yitawo n'agulawo okitegedde bulungi nti basooka ne bamanya oluguudo lugenda yita wano ne bajja ne bagulawo mu lutume zigenda okuyita gavumenti ne bakiriyalinga kakati nemala ne kapasitinga bo bennyini kuba be basinga osooka omanya pulaani era oluguudo abatatunda oluguudo terukolwa nakawuka bangambe katali milioni 10 okiwulya oluguudo lwatandise oyitayo nkugambye abatatunda terukolwa balina sooka kugulayo David wangi tuli kamwanyi wana akamwanyi kaaliwo akati luli we nali mu mugundi za kugula vitezi netuwe zaali zitambula nagenda ku factory naye nga cement nze ya mmwanyi factory no mawaja atulete ogimanyi ne weeri wagenda yo olemanyi yaki yanuni akaze mu kutuukawo omwana twali tutambula ng'omuzanga mutambula mwamaze ku bidongo mutambula mu kukyalo omwana atugamba mujemba twala ali factory gibazimbe y'emmwanyi ne mugamba oli musiru ate bagizimbe eno itekedda kubeera mu Buganda waffe Kampala nanga abaganda mulwawo okutegeera omwana ngamba abaganda mulwawo okutegeera tugenda nene nno nene nzire nesitwala nga kikulu kakati jo nabadde ku TV nga kuliko omukulu ayogera
n'agyogera bamuyita ani oli omusajja ono ayinza okuba nga munnabyabufuzi nnyo simanyi bamuyita Lwamunyama waliwo omusajja omulala yalina musirikale abaanye ne ku BBS okwo munnabyabufuzi nnyo n'agyogera nengamba eyo fakiro gyagamba ngimanyi kati nenonye enamba y'omuvubuka olinze mukubire mumwetondere ng'enamba sikyagirina sakozi ekizibu ekyakolebwa wano mu Buganda ow'ekitiibwa Katikiro wa Buganda we yakubakuba ttooki mu projekiti zazze ng'akola ng'alaba Abaganda tebakyalina ssuubi buli kimu kyonna kimaze okubaggyibwako n'ayiya projekiti egamba nti emmwanyi terimba n'aleka okubunya enjiri ng'agibunya mu Buganda region kaakati sakozi essaawa ya lupatu kwebidongo ffe Masaka nga tufuna abantu luli ebidongo badde nga bitusanga ng'obeera mu kyenda ofuna abantu 200 100 ne betukola she e Masaka ng'ekikaali kijjula ekikaali nga kijjulira ddala kubanga emmwanyi ebaddeyo kaakati Katikiro mu kuleeta ekintu kino kiteeka mu Baganda Mwami Museveni ndowooza yakirengerera wala kuba factory etandiseewo si ya lunaku lumu nga ye yali ekibala dda ndowooza n'amusookayo busoosi kati agenza okulaba Abaganda balanse okufuna ssente kubanga wano w'obala ebintu ebizimba eggwanga oba ebifiidinga mu gavumenti mu ggwanga olina okola nti kuteekera okubeerako obulimi obusuubuzi ndowooza n'ebyobulunzi kati mu Buganda ffe tetubiyina byonna ebyo kati Mwami Museveni agenza okulaba nga ababaka bano Abaganda emmwanyi bagirimye sente zitandise okujja n'agamba tebagenda kufugika 2026 n'aleeta ebiteeso bino wammanga oba onaalima emmwanyi toteekeddwa kusambula kisambu wogenda kugirima kibira kitegedde bulungi wakyogera ekyo wadde eyo ewaabwe osanga omusajja omufaluuku ng'alina yiika ngaaga amayiro waliwo ku lw'emitiyana wanaawo waliwo omukulu ow'amagye alina noono eyerangira mu byamataka nti yaggwamu gwalaba amagye ebyapa yaani Jomayi alinawo square ya mayiro ngamba alinawo square ya mayiro awo namba baawukana ne Jomayi ne Jomayi alinawo kati ye webagamba nti tosaawa kibira ye weeri etudde ng'agenda ayiwako emmwanyi w'ogenda eri ewaabwe osanga omusajja nga alina square ya mayiro 2 nga ziteredde entende ayiwako buyimwanyi kati wano mu Buganda ng'agigobawo naye ate waliwo akatambi k'endaba akatambula simanyi oba katuufu aka Mwami Museveni ng'agamba mbu Katikiro katuufu Mwami Museveni oyo si Mwami Katikiro mbu yabadde agamba abantu ebbanga lyonna baze boogera ku bintu eby'enjawulo nga President Museveni tavaayo nze neewuunya speed gye yakozesa ku guno omulundi okuvaayo okustopinga nze njewuunya babadde nga babyogera ng'alinda lwalikola ekintu ekkololo n'abyogerako omulundi gumu yapapye kati ekyasinze n'okunnyumira ono yabadde akyusa ebintu yadde ayagala kihambulinga yamugambye alimba ngambye njogedde bwenti nakiddamu mu Luganda okitegera nze speed yakozesezza okwambalira Katikiro sakitegedde yes ekintu speed yakozesezza okwambalira omusajja sakitegedde nakiza ne mu Luganda avunula ayagala kihambulingamu katini Mwami Museveni bataddewo amataalo bayadde mu State House oyabaddewo amataala ago nga tegabalansinga na bulungi yafundukayo ekiro n'ateekawo ettaala era n'ayogera kaakati yagambye ow'ekitiibwa Katikiro byayogera tebikwatagana avunula n'ayagala okitereezamu okuba nti ndowooza yadde Muganda Mwami Museveni n'akizza mu Luganda ngambye alimba nakakiriza
kubanga etaali abadde weeri yadde limukubamu weeri yadde mu saidi emu yadde limukubamu kati ekisakozi wetegereza emmwanyi eno eyinza okuba nga erina gyeraga kati wetegereza emmwanyi eno erina gyegenda ate Gambia like ade basina okwebaka nalaba statement ya Katikiro. Katikiro alina guli ya posting ennaku ezo kugundiye. Katikiro yabadde mbw agamba mbu mugenda funa license kati ye kwe kujosanyaawo obulimba n'agamba stop that nonsense. Tewali agenda funa license. Kati sakozi ebintu government yebeyagala bitandika webi. Gambye kirasinza okwetegereza ettala lyabadde eri eryadde limukubako abadde tewali gwe bali bawadde license eyaddamu eri ettala we lyabadde kati nannyonnyola ebya Katikiro kati oli n'ayagala okumuddamu nti president nedda alimba n'akizza mu Luganda Abaganda ne bawulira naye weetegereza sakozi ku bintu ebibadde bizze bibaawo mu ggwanga wano ng'ebimu Mwami Museveni asobola n'okumala omwaka nga tasituse ng'ebimu asobola n'ekiseera kisobola okuggwako nga tavuddeyo kwogera abasuubuzi bano baatambula nga tabalaba naye ku mmwanyi okulaga nti factory eri speed gyakozesa okugiriplayinga nti factory eri egenda kukola kukometi yayogererawo tulira wano yayogereddewo factory okulaga nti egenda kukola essaawa yonna yavudde mu buliri omukulembeze w'eggwanga ye kennyini nnyini naga muteekewo ettaala bakyuza mmotoka era yayogedde biko yadde bitini nnyo nga mukambwe nga tawunyikamu era kyemanyi ku babaddewo awo baleka bafunye ne kumpi abantu bagezaako kumuddamu awo anti olaba ono yaddamu nga nti president nedda alimba wali agenda kufuna license simanyi biki naye ng'ebiseera ebisinga omukulembeze w'eggwanga waba ayogera wabaawo avuna omululu w'Abakasiru yabadde bwogu yabadde bwogu tiwaliwo ensonga kati nga ekkolero eryo wali owuliddeyo omubaka avaayo n'alyogerako nti banne bazimba ekkolero wali abasajja bagamba bali ewawane ehoyima tibali mu kukola ekibuga amafuta agagenda okusunsulirwa eyo simanyi biki ewoteri ziri eyo zizimbibwa naye tetwabangayo mubaka atubulira bya bugagga ebikola ki amafuta gatandika okutambula naye tetulabayo babaka naye naffe ababeera ku mikutu ng'ogyeko gospel live n'emboozi mukati abasinga bonna olwa ne tumala ebbanga ddamba tuli kwaja ti muffe kyokugamba banne omusajja ono tufune engeri gye tumusuuza ekyuma mubeere nga tubuulira abantu nti abasajja bano 226 akalulu buli woolaba omuggo totiikinga okitegedde Faluku ekintu kino kyeŋŋamba nti wootegeerera omanyi nze Faluku nze saagala nnyo omuntu agambe nti bino ebintu birimu kulya birimu okulya omanyi lwaki nti ssaawa zino omuntu ali mu Buganda omubaka twakulonda no mu Buganda Among najja n'akola statement bwetyo ne musigala nga mutudde mu parliament n'osigala nga ogamba nti nayogedde n'Among ku statement gyafulumiza ng'owulira ye yataddemu ebyamawanga wenkugambye nti ssaawa zino ekyo kintu kyatibadde kyakyuse dda nga n'abali mu parliament bakyagenda bagaffe tetugenda ye Among amala twetondera batubeere n'ensonga lwaki batuyita ku nsonga ezo ez'emmwanyi baze mpala batudde buli omu atwakuba kalati tugenda kuwoza nti gundi yasayininze anti mukama wo so mujemera nze bwe nali nkola ku mu TV boss wange yayita kisaaga ne muga sijja kikola ababaka ekyamongo beefudde abatakiwulidde kati obuzibu bwe tugenda ofuna buli bumu bagenda kuleka byonna ebandikoze wamu okwegatta wamu bajje ku leediyo kinoomu buli maja emmwanyi nno munnange teyinako emmwanyi wandigirese nga ajja akyogera bwogezi naye tebasobola kugamba mbuka twekunge newe tubeera abantu 100 tusooke tunoonye abalimi tumanye kiki kye batwagaza gavumenti etwagaza ki Museveni emmwanyi ajagaza ki balya
andi bwe tuwaffe twakutuma Faluku bwe twakutuma ompulira ng'olaba ekintu kye bakola kinyigiriza Munnayuganda. Bwe kimala okunyigiriza Munnayuganda gwe batasasudde lwayita olwani ya Munnayuganda. N'ogamba nti ku Lwokusatu Parliament egenda kutuula neffe tetugenda tutuula. Kyoko tebagimanyi. Bagimanyi Faluku. Tewali atagimanyi. Kyeki kye twagamba Faluku tuyinza okuba nakibagana ngamba nti Faluku kati kangereze ku Nambooze. Nambooze ayinza okuyita naga nti Faluku nina kye njagala okwogera kono tagendayo. Nsereka ayinza okuyita nti nina kye njagala okwogera n'otagendayo. Bali bakuyiseeko. In fact nze owasindikira ne message ne bagana okuddamu ne baziblutik nga ne bagana ziddamu. Onfuna lwaki ojja basuuza omugaati gwawe okuva Museveni. Indi Faluku wotafuna toyinza kukkiriza mubbi atwale bintu ng'obiraba bwoti nga tofunako. Omubbi oyo oyina omusuuza ebintu ebyo abisuule. Abantu kale fayini batono naye mukuba abatono mugambe nti ffe okusinziira Monk kyeyogedde katwegatte ku balimi n'abasuubuzi b'emmwanyi. Museveni atubuulire ensonga kiki ekizibu ekiri mu mmwanyi na lwaki baboola Abaganda baleme funa nnamba. Eyo ne tuvaayo. Nze Faluku nategeerera nti emmwanyi eri mu Katuubagiro kutuuka mu kyalo kyaffe Mityana ng'ewase bwato gye twali tugula emmwanyi baazijjawo tulina zijja. Endokwa gwali omanyi nti Faluku yalina endokwa ennungi ez'emmwanyi baazijjawo. Tolina layisinsi ekukkiriza kutunda ndokwa. Endokwa tulina zijja wa nnamba emu. Onfuna awo wonna lwaki ogenda okumaliza nnamba emu nga yalina yiika 40 ameka naye yiika 30 mubuuza yagajja nga gayafuna mu myezi emeka gwe bawadde okutunda endokwa. Kyokka Mawa azitukuzizza okumala emyaka bamuggyeko layisinsi. Kyokka ffe gwe tumanyi nti Mawa yalina endokwa enkola ki entuufu. Kati ebyo baabijjawo mu kyalo. Baafuna bantu baabwe nti kati endokwa ne baleeta biri ebintu byabwe ebya NADS. Kyokka emmwanyi gye batunda eyo omuntu abadde n'emmwanyi ng'amanyi nti Mawa oyo aba n'endokwa ennungi zikulira mu myaka emeka ate tezitawanyizibwa buwuka. Kati bagenda leeta bino ebimwanyi byabwe bimaleeta ogenda ogigira nga sayidi emeze ntuntunu ng'eno emeze mapeera. zino zibawakisa. Kati sooke nosangayo. Kuba omanyi lwaki ngamba bwe ntyo nti ffe twabeerako mu kyalo mu biseera bya Mulinga. Ne bagaa nti kati Mulinga oyo mugenda nga mujja wano nga Mulinga mumuleeta takyawanvu okugenda eri waggu. Kampi kakoma wano. Abennyanja yabagamba nti tugenda bayigiriza okuvuba obulungi. Abebennyanja naye abebennyanja babatwala bwe batyo mpola mpola. Abennyanja gambe bateekayo babagamba tugenda bawa obutimba buno mufune muvuba obwennyanja obuto. Abennyanja bali eyo bakaaba twagendanga ku myalo eyo oyo gundi akubuulire nga tukuba endongo nga omusajja yasubudde engegeze ennyanja eyo ne bagiyingira. Ate nakizudde waliwo ekintu kino kiri kigenderere. Ennuuni eri kuki? Ennyuuni waliwo abaali basuubula ennuuni ng'era abantu ba bulijjo nga ssente bazirina nno naye ennuuni era ne bagiyingiramu ne bagamba ennuuni tulina ogiyingiramu naffe tukikole ki temutwala nnuuni nto simanyi temukola biki era kubanga bagamba nti bavuba obwennyanja obuto era ne buvaamu ennuuni etali ku mutindo. Okitegedde eyo ennyanja ow'omuggo n'agiyingira n'agikuba n'esaanawo. Mukene ayina omusajja nnyini ye ayamujjuza yamujjuza mu supermarket n'amuteeka ku mutindo ye gw'ayagala era mukene wuwe. So akati nze kyensaba buli muntu asobola okuba n'akazindaalo tuyiye nnyo wolaba omuggo totiikiga. Wolaba ne bwaba mubaka ng'omanya nti ono ali ku sayidi ya muggo totiikinga.
nambe tumalirize tugende ku kati bwe mbadde maliriza nze mbadde mbalabalamu wano nti ababaka bonna bwe tubala abalonze ng'obaza abalonze yesi n'abalonze nno bali 226 abalonze yes w'obijja ku 529 osigazaawo ababaka 303 bonga tetumanyi bali kyokka 3 kyokka nga NUP yokka erina ababaka 57 FDC erina 32 DP 9 ne Justice for Soul Jema emu kakati bwe batunulidde omu ne independent ndoza balinga 7 n'okusoba kakati bwe batunulidde ebintu bino engeri gye bitambula mu parliament olabira ddala ekizibu ekiri mu parliament ne mu kulonda kuno lwaki Duncan agamba nti babagula nti bano tebazze 10,000 bimeka 303 naye bagambe ba ex official tebakkirizibwa kulonda naye tuli ku muntu ne ku nsonga egasaba naggwanga 303 tebalinnyeko mu parliament tebalonze abalonze ababaddewo babadde bakola 226 abalonze ku 5 kakati abalonze kiri nga bakola 107 abalonze kiveewo ekiwulira 153 badde bakola 153 abalonze kibeewo nga bakola 7 mu basatu kati olaba syndicate ali mu kintu kino nga kiri mu parliament wennyini abalonze babadde bameka abogata abaganye n'abakkiriza 226 abakkiriza n'abaganye oba beegabizaamu ne bagamba weddako eno tukigire kati mwe temujja tukibalansi mwe temujja waliwo alya ssente ez'obutajja tuba tunatera okulonda fuluma abo we bali mwe mugaane kati gwe tokyogerako bajja kulaba eddoboozi ly'eddene kireke era wamaliriza akuba pulesi eno bweru nga mu tayimu yabadde alina obagasiza teyayogedde omusanga ku BBS omusanga ku byepulesi omusanga ku YouTube nga nnyonnyola noga omusajja omunnyonnyozi ono naye mu parliament walina okuteekera akalulu kakabagasa tateekawo ddoboozi lye ebintu bino biseetinge parliament ya Uganda omanyi bayiga ekintu kimu Faruku nti bana Uganda tuli bawumba tutu twakikkiriza omanyi lwaki alema okuyisa eri gye kiyambira najja n'anoonya radio n'anoonya TV n'abyogera naye nga kyekino iti yakikoze eki ali ku mugaati kati bino byonna bye tugamba ssaawa zino gwe njagala okebera ababaka abo bonna abatabadde mu parliament kati bakebere bw'obuuze babadde luddawa ekyokubiri nze mmanyi bw'olaba Emboozi Mukati bwe tuba tulina bye tugenda okwogerako tumanya titugenda kwogera ku kintu kyoliko nti omubaka oyo tamanyi nti parliament yenki egenda kutambulira ku kintu bwekiti kati mukyo kyenkugamba nti buli gwolaba atazzi projekiti ya Museveni nkiddamu tokitemamu buli gwolaba atazze mu parliament ku nsonga ya mmwanyi projekiti ya Museveni era atambulira ku biragiro bya Museveni otya abantu okukyawa tojja gwe naasobola okudda ku sayidi yemmwanyi okubanga ngedda mu agriculture nti ye gwe omutima guba gwanjawulo kasente katambulira nti nze nja kukala amaaso nti ojja kukala amaaso nti ye jangu gwedda wano ate gwe nzikiriza muzeeyi nja kubeera eno naye nga abamu tubatooleko tume kubanga tuli bangi nti nama muddeeyo wabino byonna ebyokulonda nawe bonna balya parliament erina gwetaliisa kati kino Faruku zonna ensonga zetubadde twogerako ekibadde kimalegobe mu kiba kibadde kintu eki bonna kusituka mulundi gutya ne bagamba tetugenda sobola kubeera mu mbeera bweti naye gwe webuuza abaka 3 badde balazeewa nze nga maliza kinjagala okulabula naddala wano mu central wetuli ne eastern bwe batuuka nga batandise okugabira abantu ab'enduka babeere keen
ekisooka bagenda kubawa eziri crossbreed nti we munaatuuka ng'okugenda submitting emmwanyi zammwe nga bagamba teziri ku mutindo olw'ensonga gundi ze mukozesa ziri crossbreed kati indigenous gundi zennyini batandika ko zirimanga eri ewaabwe mu kuzirima ewaabwe bo basigala emmwanyi yaabwe eriki yagundi ekisookera ddala ensonga lwaki emmwanyi yaffe ebadde ku mutindo egundi yaffe lwaki ebadde ku mutindo si blackmail si propaganda kisobola okubeera ngenda kikuwa ku bogoya ulabayo ekirabayo ngenda kuwa example ku bogoya ali wano asinga ina wa crossbreed weka wanda bwogenda ku bogoya weeyo mukyale waabwe ave 40 bulamu bulungi yes bagenda kutuletera egundi nga ya crossbreed nga gye batandise okugaba wano okulimibwa wano nga wotuuka okugenda okugirawo ti okugikebera na buli kimu nga bagamba ebyo birerya wetunaatuukira katale nga birerya wabula nga ate gye balimye eriyo yentuufu ebintu ebyo baze babikola kagibe ne mu miyembe kati emiyembe emirungi tebagijja wano muguni mu central sewu giva gwa era olaba bagamba guno emiyembe gyavudde egyeri gye bajja eri ewala gyemirungi ogenda okusalamu gwe balimye wano nga munda muli mugundi okitegeera ng'egyabwe gye balimye gyemituufu era mwegereze mwanyi endokwa ze mugenda okugula zijja kuba nga zo ziri crossbreed ekivudde emmwanyi yaffe okuba nti no tubadde tukwata kya mukaaga tukwata namba 3 tukwata namba emu lwa nsonga tubadde tetunagendamu ebyo gundi nga kubirera oli kyakugambye muno baatuuka ekiseera nga vanira gwe balima takyawanvuwanga gwe baasooka okulima kitegeeza baatuuka ne babawa endokwa eziri crossbreed okitegeera kati ne butandika okubanga gundi ze balima ziri crossbreed size zitegekedwa okugenda katale kati inaatuuka nga tekyasobola kgenda katale okitegeera nti nga bakuwadde endokwa etali ntuufu gy'oteekeddwa kukola ki awo bagenda osooka banafuwaza okunafuya egundi emmwanyi bakuwa etali ntuufu ekyo nakyo bakyegendereze kasaba naatuuka ogamba mbuno endokwa tugijje kuona abadde agigaba tugiwadde ono agenda kutabikiramu endokwa ate jjukeyo gye bakutabikiddemu ette eyiyo entuufu ate gy'ogenda okugira egenda kuba yeetaagisa nnyo okufuna ebiriisa nnyo nga tolina kubajja ku bbo obijja ku bbo bakutabikiramu ebitali bituufu bitta ettaka ekisooka ebijomabukasee nga bitta ettaka okitegeera katono nnyo nze kati ekinnuma kiri kimu ekinnuma kiri kimu Museveni obuteegomba mu East Africa ng'ogasseko Kenya ng'ogasseko Tanzania ng'ogasseko Rwanda ne Ethiopia giteekeko ffe tuli ku mutindo gwa wansi naye Kenya bino yabigezesaako ne nkugambye Kenya eyine emmwanyi ku mmwanyi ya Kenya eya Rwanda ne Ethiopia ne Tanzania bonna batusinga okulima emmwanyi wano bonna batusinga ye Museveni yabakyateegomba nga ate ffe twali waggulu Sakozi ekintu gundi kyabadde ayogera ekyendokwa tuleme kibuusa maaso kubanga tulina kubuulira abantu baffa naddala abaawana ekintu ddala si kyabadde ayogera ekyendokwa kituufu wano waliwo bwe baleeta Dudu Bitooke Dudu Bitooke ne bamuyiwa ku bitooke ebyo mbw akola ki abigimusa Dudu Bitooke ebitooke byatandika kuvaayo nga we bigwa we byatuuka ekiseera wano e Buganda amatooke tegakyaliwo Dudu Bitooke bamuleeta na audience wadde wawakana naye tulina ebyokulabirako nti Dudu Bitooke bamuleeta ne bagamba basimanya ata biki ebitooke bamwe mwalina ebitooke simanyi naye ebitooke byatandika okukola ki mu myaka 10 oba 5 wano mu Buganda waava emmere nga tewakyabala bitooke amatooke nga tulina gajja eri naye Dudu Bitooke tebamuyiwaayo Dudu Bitooke tebakola ki tebamuyiwaayo kati bano balimu ekyoluchina nga bwolaba mu China baba bakola t-shirt n'agamba ezo zigende Uganda mu America tebatwalayo quality ekola ki kakati bo bwe batyo bakola ki bwe kyajja era bwe kijja so that's kyabadde ayogera nsonga nkulu ate si yakuwaayiriza ekyo kikola ki kimanyiddwa n'eddagala lyennyini Feradani erite ebintu ekyo bwe kiri kakuvira ddala ku nte waliwo ente gy'olabanga wano mutuufu tosajjirundirawo oyo akikubuulire
ngente wano togirundira wewa wano ngente togirundirawo ng'eyawa ne bagamba einaku lyawo baki eyawa ne erya kamulali. Faluku male nja nkubuuze gwe Faluku ankubuuze gwe omutwe gwo tegukutwala Faluku omutwe gwo tegukutwala ne weebuuza nga muganda bw'agambye nti Dudu Bitooke bwe yajja manyi ffe twamukozesaako ewaffe ogenda okumaliriza ekiwuni kivunda kivaagula ng'ekitooke kigudde okitegeera era twagenda omaliriza nga tetukyalina bitooke tugirima nevaawo ate kibi kyayo nti wali obiteeka wali tewaddawo bitooke ne bw'okola otya nga Dudu Bitooke yattawo ettaka liba ataani yabireeta gavumenti yaleeta Dudu Bitooke yame ku bantu simanyi bitya awulira andi kaki ekinaganda nti gavumenti yamu kyaka eronda abantu mu bifo nga tebamanyi lwaki babironze kati sooka weebuuze bwoti Faluku kati ngenda kubuuza weebuuzeyo ekintu kimu tubadde ne mmwanyi nga nnungi sibo kiri ng'era abantu be bagyenoonyeza ne bagamba endokwa ya wano ng'ogijja wa mukomirwa onfuna kye ngamba bw'olowooza lwaki balwanyisa endokwa gy'osanze bulijjo gy'okozesa bo bakusigemu endokwa zaabwe ne muwogo zaabwe ze baagala bannyonnyole n'ekyamuwogo standard ate standard ng'one ffe gye tubadde nayo wulira gye tubadde nayo ebadde eri ku mutindo gwa waggulu ate gwe otugamba otya kati muwogo bwe baleeta muwogo luli twaddiranga ebiti biri eby'origino nga muwogo bakola bwe bati mu biseera bye baleeta NADS twabanga wasima ebiseera bya NADS wasimanga muwogo wo n'otemako ebiti okitegeera n'osimba ne bagamba nti kati bye musimba nabaga bye musimba si bye bituufu nga NADS tubawo ennima ey'omulembe era bwe tukusanga n'ebyo gwe bw'okuula kiri kisuule ogende mu NADS bakuwe twafuna luli ali abala ekyo ng'ofuna omwogo omuwanvu bwe guti gwegenda mu kyalo oba okyayinza okufuna omwogo omuwanvu ate muwogo akyaliyo muwogo yafa kati gwe kyoba omanya kiri ekintu kati ono kyabadde agamba era kati tutwale ku menvu luli abantu ojjukira ndiizi ng'oli aba ne kandiizi ke ng'omwana agamba nti keeko kandiizi NADS bwe yajja ne babagamba ennima ey'omulembe twafunye endiizi akulira mu myezi egi ne bamubawa kati obirya ng'olinganga ali akamu wali obidde mu kintu kibayita omuwemba kati abantu baalimanga omuwemba ng'omuwemba oba abantu gwe bakozesa oba okuyiwa ku muyenge naki kati waliwo ebintu bye baleetanga bibeera mu bukebe oba baabijja mu nsi ki kati abantu ne bava ku muwemba ng'akakakebe koyiwa mu lyato abantu wakalabako gwe nga baleetanga kakebe nga kalinga aka Red Bull ng'okagira bwoti basinga birima sese kalangala kaakati mwami Sala alina waalina ebinazi siko ya mayiro nga 3 ekyo kituufu siko ya mayiro ngezi ekyo kituufu era obukosi ebinazi ebyo byaleetera Kasolo obuzibu bunene nnyo omulemesa ekifo ekyo Kasolo yabasongamu abalima ebinazi ng'alina waabalemesa bwamuleetera obuzibu bw'otalabanga nako alina siko ya mayiro ngezi wali obeddeka n'obuuza lwaki mwami Sala eggula otavaawo kati ayina emiyembe ayina emiyembe gikumibwa n'amagye n'entungo zino guno ogusalamu wati wakati nga mulimu ekiwuka emiyembe agiyina n'akatale akayina n'ebinyeebwa bino ebyokunyonyi bino binyeebwa binene nabeera abirina Sale mwami Sale yali agoba abantu ku nnyanja twasigaza kolima yagamba abantu okolima tokuyina mbu olaba okumayanga Dudu yali atta olaba ne Kayinja ne Fradani Dudu waliko ne Firadani tebakoma ku Dudu yekka Dudu Bitooke bamwetako ne Firadani ozijukiza ekintu kimu Faluku luli Buganda yali efuna nnyo mwenge
Yes. Okitegeera ng'era tulina nnyo amabidde obukayinja nga bwogambye. Okitegeera ng'era bw'okkirira wano Emitiana nga kuba ngenda kutwalako kakutwale ku kyalo ekyaffe kye ngenda okukuwa nti twabanga n'amaato 2 ku kyalo ge basogoleramu naye ng'amaato ago 2 oyina kulipangisa mwezi kulibukinga mwezi guno ng'ogenda kukola myezi 2 egikola ki nga libeera bize ekyalo kyonna kayinja waali ng'era buli muntu g'amulima ng'era ekyalo kimu solovaako ebidomola nga 10 ebya super walagi kuba nze nali mufumba kitegeera kati ng'abantu babeera bize nga n'omwana w'omukyalo omusanga ali bize mu kayinja ne Musa naye Dudu Bitooke bwe yajja yasanyawo kayinja Mitiana onoonya ssaawa zino abantu awali kayinja n'akubula alina olusuku lwa kayinja anti osobola ogana okuba olukuŋŋaana lwa kayinja Mitiana n'akubula lwaki nti kati omanyi gy'ava era kati baba basogola omwenge omuganda ojja basanga waabwe eyo nanti waabwe gyeguli effort munda gyeguli naye wano waffe mu central baba temugwina bagwina okyakyengamba naye bwebaleeta Dudu Buganda yenna era ngenda kutuma abantu abali mu Buganda ekintu kyonna gavumenti kyeyeeta kigenda kuyamba simanyi emmwanyi zikole ziti oba zikole ziti muyiweeko mazzi temubiyiwaako tubasasiddeko nnyo baganda baffe abali Spain Valencia awo amataba gabayiseemu nnyo baganda baffe abawangaalira awo kibi nnyo baganda baffe abali mu UAE twawulidde baba deportinga tusaba Katonda bambi ababeere kuba abasinga tebalina we outmawa tebalina gye badda abasinga tebalina fight naye ndoza fight enza n'obutawa mbomu ku bo bayinza mu deporting yabadde wakati wa Katsi TikTok yo kayiga weta Katsi nani ne balista Timo nawulidde nti fight eyinza obutabaayo lwa nsonga bayinza okudeportinga moko omukubbo naye okudeportinga kususse Dubai umalukezi twandi mukubiddeko umalono yagamba Dubai esinga America omutegedde umalo ono gundi umalu kyali waffe ono umalo yali umalu gundi wa Betina atali wali okubayita umalukezi no yabimanyi bamutakatumba umalo oyo katumba umalu yebba wa Betina Betina namukasa atali mu Betina banda atali musamba ali mukusamba ki umalu yebase umalu abanya mu bed space akutte umalu aloza polisi avuddeko aloza polisi ya Sharjah mudde mugumu si polisi ya Sharjah polisi munonye tataddeko VPN umalu bambi ali mukuteekako VPN kubako VPN naye ki ekigenda mu maaso owaayi gwe ambasada wa bantu be mu ddungu awo kiki baba deportinga problemu ki tusabire baganda bafa yenjuka story twajogera nabagambako emabegaawo nga waliwo gurupu gye nalimu lwakuba kati engeri bagezibako amasimu siyayikumu ng'abaana babiŋŋamba titubyogereko ekisooka ky'abeena sakozi abaana ubava wano umalu unakuba kansoke mukwata tuwulire ekituufu umalu hello Seko umalu salamu alaikum alaikum salam Seko gambo che kyekiriwo alhamdulillah tutulina tabbu mpozi kweyo mbadde manyi nti otidde polisi y'ekyalujja yekubye odduse wangaye muli kudduka fetwaguma kyekituufu ekiriwo omwana tuli mu Emboozi Mukati wano omuntu yenna ali e Kampala oba ali e Uganda ng'olina omuntu we Dubai bw'oba ofumba emmere buli lunaku mutereka ekyemisana ate bw'omuweereza WhatsApp n'atakuddamu bw'aba alina akasimu akatono aka MTN oba aka Airtel ak'e Kampala oba okubako kuba ayinza okuba nga atuuse ku kisaawe Entebbe mu mbeera bwetyo kuba obuzibu bwe bwasinze okuva nti waliwo abantu abaana bakolanga mu Bachina edda olwo bizinesi zino ez'Abachina ez'okufera kati Abachina abasirikale bwe babagwamu
ne basaanyaawo amayumba ago gonna mwe baakoleranga abaana bangi abaavaayo nga tebakyalina tebakyalina mirimu kati mu kuvaayo baavaayo ne laptop zaabwe bo baasigala bagenda mu maaso n'emirimu gy'okufera abantu kuba omuchina ye yavaawo wano mu Dubai n'agenda e Cambodia gy'akolera. Omuchina yali mu bizinesi yakufera? Bakuweereza message nti tulina ebintu bye tutunda wano ku YouTube. Osobola otukolera obulango ng'oteeka ku channel zo bikiwe ebityo ba ku Facebook ne tukusasula. Kati osooka ne bakuweere no postingayo ne bakuweerezayo oba emitwalo nga 20 n'ogamba bino bikola ki? Tukola. Bino bikola nga bakusabye account ko bateeka ssente. Kati kasita bafuna account namba yo zonna nga bwe zibaddeko nga zikola ki? Nga zigenda. Kati complaint zibadde zisusse obungi mu poliisi. Ekyokubiri n'abaana abadduse mu biyumba ennaku zino waliwo kye bayita employment visa ng'olwo kampani yegikoledde yekozesa. Niwabeerawo ne kye bayita freelance. Nga gw'ogenda kuba freelance osobola okugenda ku makya n'okola mu kampani eno n'okola neko ne mu kampani endala ng'oli ku visa yo. Kati abadduka mu biyumba badde beekolera visa zaabwe. Waliwo n'abalala be baleeta okuva e Kampala abakyala abagagga nga be babakola ki be babaleeta nga basusse obungi ku nguudo beetunda. Ate ng'ekikolwa kino tekikoma mu kwetunda kwokka. Ogenda bwe bagenda mu kwetunda ng'omusajja azze okugula we beebaka naye bamaliriza bamukutte mu nsawo eyazze okusuubula sipeeya amaliriza asuze ku muzikiti nga nezaalogi takyakola ki takyasiira. Kati complain zino we zisusse obungi ali mukatanga Umaru tona tugwagenda bugenzi ne basebu obadde network ebuzo oli wansi mu bed space akawagulu kati ompulira nkulira kati ompulira bulungi okalinye nkomyewa wendi stable okomyewa okuwulira nze mbuto so abachina babadde abachina waliwo abakazi ababadde bajje Dubai ng'omusajja wamugula amusirisa. Omusajja bw'amugula ne bayingira mu loogi okwegatta. Eri wansi wabeerayo omulala atakwata mu nsawo z'omusajja yazze okusuubula sipeeya. Kati ono agenda omaliriza nga yazze asuubule sipeeya asule mu woteeri amaliriza asuze ku muzikiti. Bwebadde bakola okitegeera ng'ezaaloogi takyazirina nezisonda neza tiketi okuddayo taziina ng'alina kuyimirira ku street bamusondera ddeyo naye ng'obuzibu yayagadde okwetaasaamu ekiro kimu ne bwaddayo ku street yamubbya batakyamutegeera kuba bayakyusizza enviiri. So mu mbeera bwetyo kati ate n'ekirala n'abantu abalina visa nga ffe nga nkwata visa yange nenjikubamu fotokopi nenjiwa omuntu omulala anfaanana abawalabu bano nga tebabitegeere batunulira ku visa baga Africa same nga bibabuza abuza Africa same kuba bonna baki baddugavu. Kati ekyaviiriddeko okuba nti n'omuntu yenna wadde olina visa wadde tolina okubeera nti babakwata nti abantu bano bakoze visa zaabwe eza freelance ne bakoleramu ebyo ebikolobero ebyokwetunda. Kati kye bakola bajja mu luumu nga mwebasoba saa 8 ez'ekiro ne bagamba leeta visa yo. Kati kye bakola okonfaminga nti gwe oli mu mirimu gino egyagundi egya bulijjo egitali professional bakubuuza kampani yo yaani. Kati abaana bano mu kukola zino visa tebabuuza onkoledde visa naye ndi under company kingo oli atandika okutamwatamwa kati nga ID bagimumenyera mu maaso awo. Wow. Olwo nga mumulabe wa nga mumulabe e Kampala. Kati ate bagenzera okizula nti Abannayuganda bangi beekoledde bizinesi ezaabwe nga bazikola munda mu mayumba gaabwe. Osanga kati ekizimbe ng'ekyo omanyi kusulako bantu naye nga munda mulimu saaluuni mulimu sifanye essomero lya kofi kati nga olaba erya muganda nange barista Timo okitegeera kati nga bizinesi zino tezirina layisinsi. Kati byebikwekweti ebyo byakoze eki kati waliwo be bazizzaako oba bakyali mu bambumbumbu? Abibazizzayo bangi. Waliwo n'omukozi wa visa gwe baatiise bamuyita Ambrose bamukomezaawo. Waliwo abakomyewo ate mukozi wa visa Umaru wangi bebiri kyalinye bebiri kitannalinya naye mukama wa bebiri kibamutikka kati yaddako bebiri kyali alisajja mukama wa bebiri kibamutikka olw'ensonga nti yali afulumizza nnyo visa ez'abaana abaali bakola mu Bachina. Kati ate abaana bano bakola mu Bachina nga bakoze ebikolobero bingi babbye abantu bangi. Kati mukama wa bebiri kyekyamutissa era bebiri kino n'omukubira essimu n'omugamba mpa ku mukama wo kati goli sitedde oba oli mu lusuubo.
anze byesebe byange biri professional bulungi ono professional kati balista timo tumusubire kweddako oba balista timo ngeri jali mu kujju mugezi bwamanya nti bakuba wano ngaddukira ku kizimbe ekirala yabwe n'abaayo leka kujjonkera ssebo leka kujjonkera musajja waffe nedda nedda we Umar ina bigrupu bingi byalimu ate Katsiyugi aliwa Katsiyugi pozi ngogamba kulisirule kulisirule ewaabwe kati wazibu omuku bakuba gyabera abereri mu bagagga ba investor kati yaba muzibu omufu nababereri status gyaberamu ebanzibu kati kyenjagala government ina mwetaaga buyambi ki kubayamba tutya kuba byatusobedde kuba ongamba ndi babadde bafera kati sitegeera program ntuufu kakati nze kino nze mundowooza eyange abantu balina okusooka okulowooza okusooka okwejjamu endowooza erowooza nti buli kintu kyetaagamu obuyambi bwa gavumenti waliwo ekintu nga tulina kwetereza nga ffe kakati wabanga waliwo abantu abadde beetunda ne babba abantu ne babakwata mu nsawo awo gavumenti ejjiramu weeye Uganda oginenyezaawa kitegeeza mwesooti kati awo tulina kunenya community za wano zikole ki zisensitizinga abantu nga ziyita mu bintu ebyo communal gatherings kati ng'emipiira abantu bababulire nti kimukola okwetunda kigenda fiirizaamu abalala nze kino kyebakoze nakyagadde lwaki nti luli waliwo twawulirako nti viza z'abannayuganda tezikyafuluma naye nga tezizaali tezifuluma olw'emize emibi bannayuganda gye baali bakola ki gye baali bakola naye kati this time round bazze ku ground banoonye eddala abo abakozi b'egi emize kireme twaliramu bano abalala batakola ki abatagikola kitegeeza kati Umar kitegeeza nti ensonga zammwe mwina zeemaliranga mmwe yes abantu balina kwetereza nti bwowulira nti bakutte ku kizimbe ekiri ekiwedde nekino ekiddako babadde bakola kibeetunda nti kati ewange nange webba nyinawo akabaala mu nnyumba kankaggale temwetaaga buyambi bwaffe eno gavumenti terina weekiyingirira mu buyambi bwe twetaaga abantu bebatuse babarisiivinge bulungi so kati ababadde bakwata mu nsawo babadde basajja oba baana ba buwala anti kati jjukira bw'ogenda eri mu kwegatta n'ojjamu empale eno wansi w'ekitanda ate wabayo omulala eyeebaseeyo nakwata mu nsawo era singa bakwata mu nsawo yo nga tolinamu wadde 10 ono gw'oliko ng'agamba genda obudde bugenze genda sente zo ziweddeyo naye bakuzuula nti olinamu gwoba ogenda solobeza so kati tweyanziza nnyo muganda wange kuba tubadde wano ne Bettina nga alowooza okomawo Faruku yo ensonga ya Susan mujoogeddeko mpuli anjagala mbeeko kyenjogerako Susan Makula pozi yasooka wo Umaru katini nnyo Umaru yasooka wa Susan mwami Umaru Susan yasooka wa Susan yasooka wa nze njagala oswaza ab'e Dubai bagamba mbu temuyina ssente tulina anniversary ngenda kuza mwezi 2 mwenda ogule tebo gw'omuntu omu ngenda kugigula muleka amaleyo eki ekyo lero wajja wakyogera n'oluwokyera bido kyogamba okyakkiriza nti Dubai esinga America addayo mu bed space muganda tebakusanga abasajja muleke omusajja mujja mukwasa wamaddayo wekweke ojja kwasa omusajja ojjukira ebya ID mbijjukira taata bangamba bakubba naye ab'ebulaya bakuweereza ojjukira ebya ID kati ekyo byokunywa biveeko wano tojja bisobola omusajja mulekere wama polisi tekwata kale Faruku musibe bulungi kale gattawo Lombeto oyo Umaru ayingidde Lombeto kati naye atuwadde kyekyo kiri kugula ekituufu kiri nti abantu b'e Dubai abo balaba n'abaayo baba bagamba nti nno babba naye abantu b'e Dubai babbi abantu mulimu ababbi si bonna mulimu abantu b'e Dubai abo balaba naddala abagimanyi Dubai eyo obulungi weewaawo waliwo abakola emirimu gyabwe nga bayibula ba Asani Umaru simina Musa ali eyo akola bulungi waba haja abo ab'amaanyi ddala naye nkubuulire
abantu be Dubai ababbi abantu nga nange nzo mukuba bwe batutte bali bakutwala ate Natasha teyanziba agenda ku kyeyo tatugambye yali agenda ku kyeyo nali sigenda oli yatumya na bintu ku dduuka wo sebo wali nze kyemmanyi nze yinza obutayogera kuva Dubai bokka nenjogera ku bannayuganda bonna abasinga okubeera mu nsi zebagendamu nti agenda n'ava wano n'abange naayagalayo ate nga n'eri ayagalayo n'ekino kirala n'omusanga ng'akyali mu mbeera kati nze waliwo omwami yabadde anyumiza omukyalo ono yali mu Kajoni Segawa Ruth Wanyana omumanyi Ruth Wanyana yo omanyi Debikomo n'angamba Ruth Wanyana yali mu Amerika naye n'angamba baliyo bakola mirimu gyabwe toli balabako ku TikTok toli balabako ku ki kati omuntu abeera tannaba nakufuna kunywera n'ayagala n'ebyena abikole ki abigatteko kyobola abantu ebimu bino bibadde byakwegatta mu bikolwa byakufeera kukola ki era kati era ebyo tolinawo bitaasa naye nga munnayuganda waali wonna bagaana okwefuga kyengezaako okugamba n'agamba nti kalaba ne Dubai baga waliwo street abaana ze baateekangako ebbaala naye nga bamanyi nti ensi eyo mwebali tibakkirizibwamu ki bbaala n'omwana agenda n'ateekayo akabaala so kati Keiza agamba tubadde tulowooza gavumenti ebayambe naye agambe tetulina kyesoba bayambe ekyo kubanga tebali makomera babatikka bazza bwabwe ebintu kyembirabyeko Faruku nti tebiriiko nti gavumenti egenda kuyamba omuntu kubanga baga boso bamutikka tasobola oli kyagamba babiri kiwatuukira ano ekifaananyi kyesinga kiraga kisaawe wali Entebbe olusamu passport what nga bassamu wanted okusaawe wali olusamu passport what kisaako wanted anti awo wennyini bamutwalira mu VIP ate ali omu babiri bamutwalira mu VIP okuva ku kisaawe Entebbe gambye wano ogasasula togamala okiraga afunye omulimu mu gavumenti naye ali mu lusubisaawe nadda yaŋŋamba mbu nange yali ayagala kumpa visa entwala ne mugamba gireke bebiriiki tompa omanyi okuzza ng'ate newofulumira abakulinze ng'omanyi obuzibu obwo ye bebiriiki abantu be Dubai abo balaba bambi tulinayo abawagizi baffe bangi era ebiseera ebisinga nga bagwerebbwako enjega eno nga bagwerebbwako enjega eno mbadde nze nsaba wabeerewo enkola bannaabo abo abagezi babayambeko okubajja mu kino ekikulu olumu ekibadde ekibi kibabadde bakola ekireetera gavumenti ya Dubai obakwata bakola ki obasindika wano kubanga waliyo abagezi abasobola okumanya ensonga engeri gye zitambulamu bayinza okuba gyeri ebagatta naye yinza okuba egatta bategeevu bano bagambye nti be bakwata babbi anti kibanga kati kujja mu makindi nga baga nti waliwo ebikwekweto kyogamba gwe bayinza osanga Dankani nga atuddawo ne bamubaka era tukwata bano abamutayizo mukuba betuba tunoonyamu so kati kye kino okolebwa bakole ki baganda baffe bannyinaffe ababadde mize gye balina kwetereeza ng'obudde bukyali balina kwetereeza bakwate ku bantu abalambulukufu babayambeko babuli engeri gye bakikolamu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kusukkawo mwebale nnyo mwebale ddala abaguze tebo mwebale nnyo mwebale ddala bakyagula enamba ogambe ki 0759 26 buli muntu ali eyo oba yagala gula tiketi oba yagala gula tebo oba yagala t-shirt weziri ate n'oba oyina enamba y'omuntu yenna ali ku pana eno buli gy'oyina ntuufu zonna sente zituuka bulungi nkyayagala ekizimbe kya kamiliyoni n'ekya Danira omusajja yakoze eki njagala mumusindikire ebizimbe ebyo bibiri kamiliyoni we yagula
ni Daniela olabe yonagula ku 0702 115727 umunsindikire ke bizimbe ebi Gamba Daniela kalina nyumba nga yajugula wa kamilioni yayina wagira bakwa kamilioni yona ila ni forever kamilioni atenze gamba Daniela mwangu temutankula Daniela ye mwennyini ate agenda kutwetondera David temutankula Daniela yamwangu okuyisaawo oli mutuze wa America wawa ani yamutwalayo poze enyumba yabe bagiyita batese ku Arizona eyeseguku eya kamili Arizona ebyali ku Arizona byonna Daniela abimanyi Daniela tayina kyayinza nogenda ebweru Daniela wo nnyini waali manyi ga kamiliyoni tayina kyagenda kwogera mwami dankala badayagala banaba kuberi bajibuziza atayina abantu wama ebyo byonna fe tujja bebaza okuba muto ayina asulawa ama Daniela bamupike bamuleke ama batulaba bachali baffe mwenna tubebaza okuba nga mutulaba ate tubebaza okuba nga mutugoberera so buli chali banga badde namba MTN yo bagitutte kati so anoonya ngo tebo batika byonna kala anoonya ojja kunoonya ku 07 02 36 675 0702 36 67 50 awe tuli buli chali wanga bada noonya ku simu eri kati noonyeza ku Daniela bamuleke kajja kubavuma naye ogera jiwabadde naye nzichenda Daniela bamuleke baba mutankule Daniela Devicom yagambye nti yagabye namba ne Devicom bwalaba tebannamusindika ziwere ennaku 4 ategere butegeezi nti ekizimbe kya Kamiri tekiriyo nze ndowooza bwe kityo bwe kiri Daniela byayogera bito David okugaba ennamba ayagala basindike ebifaananyi enyumba ya kamiliyoni naye ekizimbe kirabika tekiriyo kamera na nyumba kiri bwe kiti Devicom alabika alina obutakanya ne kamiliyoni toli ku saidi ya kamiliyoni ono yagala mukubisa so etya ono bamuyita opika alimu okupika omukazi ate ebintu ebirala kamiliyoni yagamba aguze ennyumba byali bigambo kasa yakigamba katagala yaki ono afuuse opika nze njagira gamba nyumba ya kamiliyoni opika Devicom toyokebireke agirina kamiliyoni Daniela yatayina nyumba ndozo owulira ono bamuyita opika David nange bwe kiri era singa kyongamba kamiliyoni ebbanga lyayimbidde azokugula ennyumba mu America gimulekere kati gweyagala yaki ono erinnya yakyuseyo opika David alina kyanoonya kamiliyoni kyatanafuna naye era tojja kifuna lwaki omukaka talina nyumba mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time